Hallelujah, 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 hallelujah. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mbalamusizaako mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya. Nebaza Mukama atuyisiza mu kiro ekirungi, nebaza Mukama abukeesezza. Katonda wa Ibrahim ne Isaaka ne Yakobo, Katonda nkwebaza olw'olunaku luno olulungi, nkwebaza olw'amagya nateeka otuwadde, nkwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, nkwebaza ku lw'abakyala n'abaami abali ku bugazi bw'ensi eno bonna gye bali Mukama gy'obakuumidde, gy'obaweeredde ekisa okubasobozesa Mukama n'obayingiza mu lunaku luno olulala. Nkwebaza Mukama abayisiza mu ntiisa y'ekiro, nkwebaza Mukama abadde nabo Mukama okuva omwaka guli gye gwatandikira, okuva omwaka guno gye gwatandikira okutuuka ku lunaku olwaleero. Weebale Mukama, kibadde kisa kyo, okubadde kwagala ku mazima, si lw'amaanyi si lwa buyinza okuba nga tuli wano nga twogera ku makya ga leero nga tugamba nti nno erinnya lyo kkulu era erinnya lyo ly'amaanyi. Mazima kibadde kisa kyo, kubadde kwagala ku Mukama ye gwatuyambye Mukama, ne leero era gwatusobozesezza okutuyisa mu ntiisa y'ekiro ne tusobola okuba nga ne kaakano ku makya ga leero tugulumiza erinnya lyo nga tusobola okugamba nti Ebeneeza, erinnya lyo ly'amaanyi Mukama, ligulumizibwe lisinzibwe lyogerweko mu nsi yonna nti ly'erinnya erisinga amannya gonna. Erinnya lyo lya kitiibwa, erinnya lyo ddungi, erinnya lyo liwonya, erinnya lyo Mukama teryenkanika. Bwe ndyogerako Mukama mpulira amaanyi gaalyo, kyenva ngulumiza erinnya lyo waggulu w'amannya gonna, kyenva ngulumiza erinnya lyo nga ngamba nti erinnya lyo ly'amaanyi, erinnya lyo lya kitiibwa. Neeyambula buli kitiibwa kyonna, neeyambula buli kitiibwa nenkiteeka gy'oli Mukama, nenteeka ekitiibwa mu maaso go, neŋŋamba nti oli w'amaanyi, oli wa njawulo, oli wa kitiibwa gwe Mukama atukolera obujulizi buli ku makya, atukolera obujulizi yonna gye tuyita, akola obujulizi okuyita mu morning breakfast. Ngulumiza erinnya lyo era obujulizi obwo bwonna Mukama mbuuza gy'oli, neŋŋamba nti ekitiibwa n'ettendo kikyo. This is morning breakfast. Amakya ga leero nzize n'olunyiriri luvudde mu kitabo kya Dawudi, ekitabo kya Psalms chapter 40 verse 1. Ayina ey'Oluganda Zabbuli ey'amakumi-ana essuula olunyiriri olusooka. Zabbuli ey'ana olunyiriri olusooka lugambye bwe luti, wuliriza: nalindirira Mukama n'okugumiikiriza semikolomi, nantegera okutu koma, nampulira okukaaba kwange full stop. Nalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Neebaza Katonda olw'amakya malungi. Abaana ba Katonda mwenna abali wano abawuliriza morning breakfast yonna gye muli ku bugazi bw'ensi, bangi mulina bye mulindiridde, naye ate abalindirira Mukama n'okugumiikiriza ate mwe mulina enjawulo. Oba okitegeera, kiringa ng'omuntu yenna ali ku nsi kuno Katonda akwagala, naye enjawulo eruuyi eyiwa nti gwe ate yalokoka, ate yakwagadde nekisukka. Gwe yalokoka essaawa zino bw'ajja akutwala dayirekiti mu bwakabaka bwe. Weewaawo n'abatannaba kulokoka nabo abaagala kati kyova olaba akyabakuumye bamale okwatula obulokole alyoka abatwale mu bwakabaka bwe obutaggwaawo. Bayibuli esomesa mu kitabo kya Ezekieri essula ya 18 olunyiriri olw'19. Mukama agamba nti tasanyukirangako mubi kufiira mu butali butuukirivu, ayagala nnyo abantu bonna balokoke. Kyova olaba gwakyali omulamu naye nga wooli nga tonnalokoka, wakyaliwo essuubi n'ekisa okwatula obulokole, okukkiriza Mukama nti yoyo yekka ye lyekkubo n'amazima n'obulamu. Eyo nvuddeyo. Naye wulira olunyiriri: nalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Wano waliwo enjiri yesobola okubulya olunaku lulamba, naye ngenda kwogera ku kulindirira Mukama n'okugumiikiriza. Omanyi kye bayita okulindirira? Simanyi ky'olindirira, naye okirindirira mwani? Njagala otandika okubaako ky'olindirira ng'okirindirira mu Mukama. Dawudi agamba nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Sisobola kuga nti alindirira Mukama n'okugumiikiriza mu kino na kino na kino, mu bintu bingi, naye amaliriza agamba nti nantegera okutu kwe, n'awulira okukaaba kwange.
kati naawe olina byolindirira naye weetaaga kubirindirira mu Mukama. Oba oli eyo osabye essaala yo yino gigattako okulindirira. Essaala yo gy'osabye kwe kulindirira Mukama agituukirize, naye mu kulindirira okwo Mukama agituukirize oyinaako n'okugumiikiriza. Njogera n'abakyala n'abaami ng'oli eyo nga wasaba essaala yo Mukama tannabagiddamu naye ogamba naye ndowooza bya Mukama tebikola. Nze bannaye nga nsabye nga sirabawo njawulo, ani akulimba? Weetaagako okwongerako okugumiikiriza. Bino byonna essaala Dawudi gy'asaba mweno vaasi mweno chapter erimu ebintu bingi ebyokuyiga, naye njagadde twogere ku kintu okulindirira n'okugumiikiriza. Ezo mbala zonna zirina okubeera ku muntu eyakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we. Bw'obeera ng'osazeewo okulindirira, kyolindirire kirindirire n'okukkiriza. Olaba bwe tukola miitingi okubaako be tusisinkana, buli lw'omulindirira n'olaba nga tatuuka otandika okwekyawa, otandika okubuuza yakola ki, lwaki aluddewo, n'otunula ne ku ssaawa. Essaawa nayo ogenda okulaba ng'ekubula ng'eringanga eyise eggwako gy'wadde okoleddeko appointment n'oyo omuntu gw'olindirira. Naye ate mu Katonda si bwe kiri. Mu Katonda olina okulindirira n'okugumiikiriza. For matter what, ekyo kye wateeka mu maaso ga Katonda olina okukirindirira n'okugumiikiriza so that osobole okukifuna. Kyova olina okubeera n'embala ezo bbiri mu bulamu bwo, okulindirira n'okugumiikiriza. Ebyo asigenda byogerako olw'obudde. Naye gwe yakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, bw'oteeka essaala mu maaso ga Katonda olindirira. Ye bw'olindirira olindirira bbanga ki? Kubanga jjukira gw'olindirira si mwana wa muntu nga nze. Ojja kunnindirira kugambye nti nja kujja okulaba mu mwezi bwe guti, oba olunaku bwe luti essaawa bwe ziti, oba olwaleero ssaawa 9 ne zinnemu okutuukiriza essaawa 9 ez'olweggulo. Awo n'ogamba oyo Emma bw'atyo kati yandisappointinze. Naye mu maaso ga Katonda oba eno gye tuteeka essaala zaffe teriiyo disappointment, just olina kubeera nambaleezi bbiri, okulindirira n'okugumiikiriza. Naye bw'osuula okulindirira oba bw'oti ate n'otagumiikiriza, eyo essaala gye wateekayo automatically ebeera ekomyawo, eba efudde. Kati Dawudi agamba nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Mu ssaala ze yasaba mu byali ayagala omufuniramu, byali ayagala okutuukiriza, Mukama byali amwagalako byonna yabimugamba, naye n'alindirira Mukama n'okugumiikiriza. Njogera n'omukyala n'omwami ku makya ga leero ng'osabye essaala zo ne kati tokyalowooza nti zijja kuddibwamu, tokyalina kugumiikiriza. Buli lw'osaba essaala yo giteeke mu maaso ga Mukama omanye nti ekyo kiwedde. Sigitadde mu maaso ga muntu, kati lindirira Mukama wanagiddiramu n'okugumiikiriza. Ng'obadde okimanyi nti essaala gy'osaba ng'olindira nga bw'ogumiikiriza ekuyamba nnyo n'okwongera ku bulamu bwo. Kubanga yasaba essaala nti njagala kufuna musajja kuva mu bwa singles, naye nga omusajja ono ayina kubanga tannaba kubaako na mukyala mulala kweganga agenda kutwala nze, kubanga nange sirina mwami gwe nali nfunye. Njogera n'omukyala ng'olye n'omala ogisaba ne wayitawo emyezi 6, emyezi 6 sikwadde mitono, ne wayitawo emyaka 5 omusajja omusaba tajja, n'otandika ogamba kyabika ebya Yesu tebikola, kanze Yesu niwe, n'otandika kati okukola ebibyo kye wasaba olwedde kiba kikomyawo, n'okulindirira wasuula embala y'okulindirira kati ogenda kufuna ky'oyagala. Kyova olina okusaba ky'osaba n'olindirira osobole okukituukako, ate ng'okirindirira olina okugumiikiriza. Ne oba wasaba omusajja nga otandika musaba mu 2000, kati tuli mu 2022, si gye myaka 2, naye ng'okyalina obulamu, yongera ku ekyo kiwasaba ng'ogumiikiriza, kiwalindirira nga wakisaba yongerako okugumiikiriza. Agenda mukuwa, ayinza n'omukuwa muguno omwaka nga tegunaggwako, ayinza n'omukuwa mugujja, ayinza n'omukuwa enkya. Oba okitegedde? Nkugambye wano waliwo enjiri, naye ku ssala z'obadde osaba nkugambye yongerako okulindirira n'okugumiikiriza. Nalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Togenda kusaba ssala yo ng'oyagala eyanukulu enkya ereme okwanukulu enkya obugambe bannaye nze bya Yesu byansobera, nze nsaasira n'ababeereeyo. Ne bw'onoosala amagezi tojja kifuna. Dawudi yalindirira Mukama n'okugumiikiriza, naye omanyi yatandikira omulindirira.
wetaaga nkubikkulya ebyawandiikibwa naye obudde nina butono. So yongera ku byogumiikirizaamu Mukama, mu byolindirira Mukama yongerako okugumiikiriza. Essaala yo gye wasaba mu mwaka gwa 2014 yongerako okugumiikiriza egenda kutuukirira bweyongera gimulaga nti Mukama na kino nkyetaaga natandika okukikusaba mu mwezi bwe guti mu mwaka bwe guti ogenda kukwata ku bujulizi. Dawudi yakwata obujulizi. Bwoba oyagala okumanya soma chapita eno yonna gye nkuteereddewo wano olabe gyesembera ojja kulaba kye bayita obujulizi. Nja kudda nkunnyonnyole oyo mulamu oguli mu kale katusabe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nkwebaza nate omulundi omulala. Weebale omusumba omulungi, weebale taata, weebale gwe ampadde ekisa ku makya ga leero ne nsobola okusabako n'omukyala n'omwami oyo ali eyo awuliriza morning breakfast. Kuno kwe kusaba kwange Mukama eri buli mukyala na buli mwami ali eyo Mukama nga yateeka essaala mu maaso go era ng'alindirira. Nkwegayidde mwongereyo embala y'okugumiikiriza. Wakati ng'agumiikiriza muddiremu essaala ye ng'ogikubisizaamu times and times. Omuwe ekyo kyabadde ayagala mu ngeri ya double blessings. Kwe kusaba kwange Mukama eri buli mukyala na buli mwami ng'alina embala y'okugumiikiriza n'okulindirira. Katonda ow'ekisa omuteeka obujulizi mu maaso ge mu ebyo by'alindiriddemu gwe okukulaba n'okugumiikiriza. Nsaba na buli mukyala na buli mwami ali eyo ng'oyo yali yasuula okulindirira mu ssaala ye nga yasuula okugumiikiriza nga yabivaako bye yakusaba. Katonda ow'ekisa musisinkane omuddiza ekisa ekyo omukomyewo mu ssaala eyo ayongere okulindirira ayambale amaanyi ag'okugumiikiriza. Essaala ye egenda kutuukirira ye gwe Katonda asuubiza n'atuukiriza. Togamba nga ko zadde lya Yakobo kukunoonyeza bwereere era nzikiriza buli muntu yenna yateeka essaala mu maaso go ogenda giddamu na bujulizi obw'amaanyi. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale omusumba omulungi ayagala okulokoka kateeka emikono mu bbanga gamba nti ayi Yesu nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano googere gadde mu mulundi omulala mugambe nti ayi Yesu amannya gange gano gajje mu bitabo eby'okufa amangu eby'okuzikirira eby'okusiraana ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole. Nsaba Katonda akumpeera ekisa akuwa embala ey'okugumiikiriza n'okulindirira olabe omukono gwe olabe obujulizi mu linnya lye. Amiina. Mukama abampeera omukisa abanjagalire olunaku olulungi Emmanuel.